Webale kwekumira ku Bukedde TV eno alipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde omumanyizi Agnes Nalukwago. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era ng'okusinziira ku alipoota gye twafunye, Kampala yawezezza millimeters 13 n'obutundutundu 5, Jinja millimeters 9 n'obutundutundu 6. Wabula tetulaba ku kifaananyi kya Ssemugenzi ekyakubiddwa ku Ssemazinga Africa kiraga nti Kinuna Mpewo asimbye kagolomolo ka Mozambique nga Nuna empewo empeweevu ezandibadde zikunta nga zidda mu ggwanga lyaffe ssaako n'empewo enkalu nga zikunta ziva mu ddungu lya Sahara ekiviirako ekifu kye tufuna mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Wabula enkya ku makya tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale olwewasigadde akasana kajja kwakanga bwe kakubakubamu. Olw'eggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo olw'ewalala akasana kakenga bwe kakubakubamu nga n'ebbugumu erya waggulu mu kibuga ekikulu Kampala lijja tukira ddala ku degrees 27 so nga ate mu bukiikakkono ebbugumu lijja tukira ddala ku degrees 30. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga London, Nairobi, ssaako ne New York tubisuubira okuba n'akasana nga kaaka bwe kakubakubamu, wabula ate nga mu New York tusuubira obunnyogovu nga n'ebbugumu lijja tukira ddala wansi wa 0 degrees 2 so nga ate mu Paris tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 3. Ebyo bye tusobodde okufunirayo okufuna ebisingako bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga egulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Ze Agnes Nalukwago nkwagaliza wiiki ennungi, weeraba.